abantu kinnoomu baami bakyala bakulu bavubuka kibeera kirungi ne beegezaagezangamu nga Ramadan tenaba kutuuka egenda okutuuka nga tebalina buki tebalina buzibu olubuto nga terulina buzibu emibiri nga tegirina ki tegirina buzibu yes kati ekyo obusiraamu kwegamba bwatuyamba nti osobola okweteekateeka nga tonaba kuyingira mu ibaada nga bwolaba okusaala tomala gayingira buyingizi mu swala nga teweteeseteese omala kweteekateeka nosooka ofuna wuzu noyambala engoye zo nonoonya omuzikiti gye guli nogenda nosaala jama oli mu kweteekerateekera ibaada eyo ne ibaada y'okusiiba bweti weeyetaaga tugyetegekere ne ibaada endala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate ye bwe gwatuukanga omwezi guno gwa Shaaban nga afaayo nnyo okwetegeka kubanga agenda mu Ramadan afaayo nnyo okukola kaweefube kubanga agenda muki mu Ramadan amabanja nga agamaliriza bukyali geyalyamu omwezi guli ogw'omwaka ogwayita olubuto kubanga olubuto lulwo era bwona olukosa nti sigenda kukosebwa gwe nanyini buto gwogenda okugira ki gwogenda okukosebwa ebiyungo byaffe bino Allah subhanahu wataala byeyatuwa kyetaaga obbikuuma obulungi kyetaaga obbikozesa obulungi kakati mu nkozesa y'olubuto ennungi siya kulinda Ramanzaani emale kuyingirawo otandika embagirawo olubuto luyinza okugira ki luyinza okutabukako yes ebiyungo ebirala biyinza nabyo okugira ki biyinza okutabukako naye mwattu bw'ogenda empola empola niweegezaagezangamu ogenda okuyingira mu Ramadan nga tewali kenyera kati kano kaseera kalungi kakwetegekeramu. Dokita oyogedde ku nsonga y'okusasula amabanja wandyesanga nga waliwo yali omwezi mulamba ate nga tulina wiiki ezisigaddeyo okutuuka mu Ramadan kati awo tuyambe kati yali omwezi mulamba nga tagusasulanga atandikire ku buno obudde obuliwo asasuleko ez'obudde obusigaddeyo ate bwe tunaava mu Ramanzaani obudde bunaaba bukyali bugazi okimanyi nti Ramanzaani ne bw'oba nga obanjibwa Ramanzaani y'emabega myaka ng'ena oba 5 emabega osobola ogisasula kati olina okugisasula kubanga osasula yiyo ennaku ze nalya za 26 kuba amabanja agasigala mabanja nga gakubanjibwa paka lwolugira ki paka lwogasasula eyalya mu 2006 2010 2016 2020 sasula amabanja kubanga mwe mweyamba amabanja ga Ramanzaani bw'ogasasula obeera weeyambye kuba Ramanzaani buli muntu egenda kumubalibwako lulwe era buli muntu egenda kumusasulwa okusinziira nga bwe yagisiiba n'agimalako kale kati abantu kinnoomu bwe tutyo bwe tweteekekera Ramadan ng'amawanga nago galina okwetegekera Ramadan eggwanga erya Uganda tokimanyi nti ng'eggwanga
liwangayiramu abasiraamu n'abatali baki basiraamu. Kati abasiraamu b'eggwanga lino erya Uganda balina okuweebwa omukisa nga bagenda mu Ramanzan, babeere nga baweewulwako sawa z'okukola katugezi, baweewulwako. Yes, abantu beetaaga okubabuulirako batere bagende, batere bagende bateeketeeke futaali. Ekyo mwana wattu kiwa abantu abasiiba amaanyi, si kuba nti kibagayaza, nedda, kibawa amaanyi era bakiwulira nti wayi naffe nga abakozi eggwanga litulabyewo era eggwanga lituwewuliddeko. Kati abakozi mu Ramanzan baba beetaaga okubawulirako. Sinakindi ebitongole eby'eggwanga bisobola okuteekateeka ebijjulo abasiraamu bye banaasiibulukirako, kubanga omusiraamu nga omutegekedde kijjulo ekyokusiibulukirako tagenda kwerabira. Ekyokubiri, gwe mukisa ogumuweebwa okuba nti naye afunako nga kyafuna kiva mu ggwanga lye, nga kyafuna kiva mu minisitule ze, nga kyafuna kiva mu bitongole eby'eggwanga. Era awo twebaza abaatandika enkola ey'okusiibulula ku basiraamu okubeera ddala mu State House, kuba abasiraamu bafunako ku chance ey'okusiibulukirako mu State House. Kale singa ekisiibo tekyaliyo, omuntu yaliriddeko ddi ng'ekijjulo kyalya kya mu State House, n'okuyingirayo buyingizi si kyangu. Naye Ramanzan bw'eba eyingidde, aba State House babaayo n'olunaku ne batongoza nga lwakusiibulula ku basiraamu. Kale gwe tebakulondanga naye tekitegeeza nti kugamba tebakumanyi, bakumanyi. Yes, naye nga bw'okimanyi nti tebasobola kuyita basiraamu bonna. Bwe baba bayise ggwe nga nze tebampise, baba batuyise. Tulina okitegeera bwe tutyo. Bwe baba bayise ggwe nga nze tebampise, baba batuyise. Kaakati gwe bw'oba oyagala bakuyite, gwe bw'oba oyagala bagira ki bakuyite, tewali kigaana, tewali kikugaana kuteekayo application yo ng'obudde bukyali. Bannayi nange mumpiteko, nange gwe ndi ku radio IUFM, oyina n'okwekubira akalango. Oyina n'okwekubira akaki akalango. Kale kati olaba State House etegekayo ekijjulo ekya okusiibulula abasiibi. Ate si yokka, ebitongole kati bigenze biwera nga bikoppa ku State House. Kitongole kati nga Parliament esiibulula abasiraamu, naye efunayo olunaku neteekateeka ekijjulo ekyabasiibi ne bakirya. Minisitule y'amazzi nayo erinayo ekijjulo kyetegekera abasiraamu.
ministries ezimu tezikoma ku kutegeka bijjulo kyokka naye zirina n'engeri gye ziwagiramu abakozi baazo oluusi bafunako ne ku chance ne balondebwa bagende bakole hijja ndowooza olaba ensonga eyo ministries buli lwe ziyambako okusembeza abasiibye zibeera ziteesewo enkola ennungi nti abantu bezikulembera tebazeerabira nti abantu abawansi nabo bafunako kumwaganya ne babako ke bagira ki ne babako ke bafuna ng'ettu nga liva abanene abatukulembera kirina amakulu mangi nnyo omuntu wa wansi okubaako kyafunye nga kiva mu bakulembeze kirina amakulu mangi nnyo okubeera nga enkolagana ye n'abakulembeze be eyongera okunywera n'okutereera n'okutambula obulungi kati eryo eggwanga ng'eggwanga ffe nga Uganda alhamdulillah ekyo tukyebalizaako Allah nti weekiri eggwanga lyaffe lyetegekera okwaniriza Ramadan naye ate wekituuka mu nsi yonna kati ensi yonna yeetaaga okumanya Ramadani ayingira ddi omwezi gulabise ddi kuba ekyo kya nsi yonna era bwe tuba tugenda okusiiba Ramadani tumala kulaba mwezi naye okimanyi nti ensi eno engeri gye yagaziwamu omwezi guyinza okulabika e Uganda ng'ate Kenya tegulabise